ono ye ggoonya. Yesebo eyo ye ggoonya, omuzungu gyayita Nile crocodile. Omanyi ggoonya tulina ebika ebiwererako nga 2. Tulina Nile crocodile wano ffe gye tulina wano e Uganda, naye waliyo n'ekika ekirala ekiri eyo ky'ojja okusanga wabweru w'eggwanga lyaffe. Kati mwagireetedde amazzi naye ate tegali, mwegakooye bukooye oba? Actually amazzi gano omanyi ggoonya enyumirwa nnyo amazzi nga gali fresh. Kati ebiseera ebisinga amazzi gano we gatuuka ne galwawo nga tegakyali fresh nga bwegagala, etuuka ekiseera neba nga tekyayagala gagendamu, nesalawo okweberera ku lukalu. Kati wetutukidde wano nga yabadde yayingiddemukko, kati emaze neevaayo, ekitegeeza nti gano amazzi gakaddiye gakooye. Kati eyagala malala. Kati eyagala mapya, eyagala tubeere nga tugikyusiza amazzi. Yes. Naye okufaananako ndowooza nga kirikazi kyabadde kindaba eddiba lyayo. Ndaba eddiba nalyo ndowooza lye likola engalabi erya kuba ndaba ggumu bulala. Nedda, ate eddiba lya ggoonya teriyinza kukola ngalabi kubanga lijjuddeko ebikalakambe bikalubira ddala ku mugongo. Kati kiba kizibu okulikolamu engalabi kubanga ebintu ebyo bisala, bifumita. Kitegeeza ne bwe ngikwatako kati binfumita. Bw'obikwatako nga obiva eri ekyemmanga kuba biri pointed nga bitunula eri ekyemmanga. Kati bw'obikwatako ng'obiva eri biyinza n'okusala, ebyo bikalubira ddala. Wano yeebase oba eri awo eri ku pooli? Awo teyeebase, era nayo tetera nnyo okwebaka nga waliwo nnyo abantu. Ebiseera ebisinga yeebaka nga abantu tebakyaliwo nnyo. Awo weyeebakira neebulizaako, naye kati awo etunula. Erina amagulu ameka? 4 oba ndaba bubi? Amagulu gali 4. Bana amagulu 4. Abanga erina amaaso amanene, omanyi kyemmanyi ku ggoonya mumwa mugazi n'amannyo mangi. Era omumwa gwayo guba mugazi, amannyo eba n'amannyo nkaaga mwana. Ge mannyo gaayo. So endya egaaya oba amannyo era kumira kuba batugamba emira? Ggoonya tegaaya. Kati amannyo gaaki bwe bategaaya? Amannyo ago gasala busazi, kwegamba okutula, gakutula ne gamenyamenya n'amagumba kuba waliwo okubanga eri ennyama naye ng'ejjuddemu amagumba, ng'amagumba gali tegasobola kuyita mu kamwa eri okuyingira obulungi. Kati amannyo ago gayambako okumementula amagumba gali esobole okumira obulungi nga tefunye buzibu, naye nga yo tegaaya. So byabulabe kyo kimunoza ku kisolo ekisinga okuba n'obulabe eri abantu? Yes, yabulabe nnyo. Yabulabe nnyo 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 nnyo. Era naddala ng'eri mu wild oba ng'eri ku ttale gyekulira mu nnyanja, ebeera yabulabe nnyo 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 nnyo. Nti weerabira ku muntu ng'asala mu maaso gaayo ku lubalama ng'ate agisanze ebadde n'enjala, yeeyanza bweyanza nga ebeera efunye ekyokulya. Ng'oggyeko abantu erya biki? Ng'oggyeko abantu esobola okulya ku byennyanja mu mazzi, naye ebiseera ebisinga ebyennyanja ebyo bigiwa hard time okukwata. Kati kyobalaba ebiseera ebisinga zitegera nnyo ku lubalama lw'amazzi, ziba zirindirira bano abantu. Kale zino ensolo ezijja nga ziza okunywa ku mazzi, omanye ensolo ez'oku nsiko endala zijja ne zinywera ku lubalama lw'ennyanja oba emigga. Kati ziba zirindirira zino ggoonya ebyo ebisolo ebiba bizza okunywa amazzi, kati nga embogo, nga empala oba omuzungu gyayita impala, engabi ezo,
kasita bijja nga bize kunywa amazzi zino entulege awo ensolo ezo ziba zifuuse ennyama eri eggoonya. So kyanjawulo ki ekirala kye twandibadde tutegeera ku ggoonya nayo ebiika ezaalibwa etya? Ggoonya eringa bw'olaba ekonkome. Ggoonya ebiika bubisi mu magi. Ggoonya eno bw'eba nga etuuse mu biseera byayo eby'okubiika amagi, eva mu mazzi nedda ku lukalu ku lubalama lw'ennyanja oba omugga. Kitegeeza ggoonya zonna zisobola okuva mu mazzi ne zidda ku lukalu, kuba baali batugambyeko nti waliwo ezibeerera ddala mu mazzi then waliwo esobola okubeera mu mazzi ne ku lukalu. Ggoonya zonna zisobola okubeera mu mazzi ne ku lukalu, naye ekiriwo kiri nti tetambula nnyo distance oba lugendo luwanvu okuva amazzi gaayo we gali, era etambula nga emanyi nti eri kumpi n'amazzi gaayo, tetambula nnyo okuva amazzi we gali. Kati mbadde nkyabanyonyola nti bw'eba evudde eri mu mazzi enoonya awali omusenyu nga mungi. Jjukira ku lubalama lw'ennyanja oba olw'omugga kubeera nnyo omusenyu, kati enoonya awali omusenyu nga mungi neesima bulungi ogwo omusenyu, n'ebikamu amagi gaayo omulundi gumu n'ebikako okwaga amagi. Kati amagi gali omusenyu gweba ebiseeko oba ebbugumu eribeera wasi w'omusenyu ogwo lyerimamira amagi ago okutuusa paka legavaamu abaana oba okwalulwa, naye ebeerawo ng'egakuuma paka amagi ago nga gavuddemu abaana. Kati eno nsajja nkazi nayo bagirinnyira? Eno nkazi ggoonya nayo bagirinnyira, zeerinnyira bulungi, kye tuyita internal fertilization omuzungu. Mu zoo mulina okubeeramu n'ensajja n'enkazi, oba bwe mubeeramu n'ensajja oba n'enkazi yokka muba mulina oginoonyeza endala? Weewaawo bw'oba nga olina vision ey'okuba ng'oyagala zaale oba olina okuba n'enkazi n'ensajja. Naye kati ebiseera ebisinga kati zoo eziba zitandika ziba tezaagala nnyo kuzaaza bino ebisolo, era ebiseera ebisinga ne bw'aba nga alina enkazi n'ensajja tabiteeka mu kifo kimu, abyawula. Etera kubiika wakati w'amagi ameeka n'okwalula? Etera okubiika wakati w'amagi 6 ku 8. 6 ku 8. Weba ebisse matono esobola okubiika amagi nga 40 ku 6. Weba ebisse mangi ebika wakati wa 6 ku 8. Vaamu egundi. Jjukira nti twogedde nti yo temamira, yo amagi gaayo gabika bubisi omusenyu. Kati ekitegeeza bwe wabaawo nga waliwo temperatures oba ebbugumu erimala obulungi okwalula amagi ago, gonna gavaamu abaana egaalula. Ku bisolo bino byonna n'ebinyonyi ebibiika amagi waliwo ge tusobola okulya ffe ng'abantu? Waliwo kati egirya maaya liriibwa, egirya embaata zetulabye, embaata zonna ezo amagi gazo galiibwa, enkofu amagi g'enkofu galiibwa. Mpozi aga crested crane ge sinnaganoonyerezaako, naye nago gandiba nga galiibwa tomanya. Naga ggoonya nago gandiba nga galiibwa sinnanoonyerezaako.